nze njagala era senga mbadde nina omukisa nensembera kumpi nze nga nina akantu kano naye balimuzaane nga nti wekitiibwa pulezidenti yanze sinakubeera mumativu ku ebyo by'oŋŋamba wakati bweyowa Mukama tali kujuza emirembe n'emirembe atera okubanga mwe musigala temwewadde Mukama ekyo kyekizibu kye tulina bemanyi baba malala yazuula bino mu bisanja bisatu yazuula bino awo okutewafu ate wano mulanga abatasaaga zino channel zolaba ez'abadokita kulya ebyennyanja mu ggwanga kugenda okuba musango naye bannange katonda za kansabe katonda tusasira ensi yaffe Uganda eggwawo naye tunasaba paka ddi tandikirawo okulinza okunzija ku kyennyanja mwetaganzira ekiziguzi feekerezya wa Katonda tulina oluyimba lwotambuza nti bw'oyowa Mukama tali kujuza beweewo Mukama tulizigane eweweewa tutandike wakati bw'oyowa Mukama tali kujuza emirembe n'emirembe atera okubanga mwe musigala temwewadde Mukama ekyo kyekizibu kye tulina mbadde ngamba tuli ffenna mu nsi yaffe akati bwe tugenda kubaganya ku ekyo tulina bill eyaze mu parliament era nja kukulaga by 1980 landing sites twalina mmeka emyalo by 1980 before the NRM government era before the war akati bwe tugenda okujja olwaleero tulina lakes tulina rivers tulina wetlands ezikola Uganda Lake Victoria yonna eri mu bwagaagavu bwa 69,484 square kilometers nga Uganda olwokuba tusharinga Lake Victoria by 3 countries that is the Republic of Kenya, United Republic of Tanzania, we have Uganda. Akati Uganda inako 29,732 which is 42.8%. Netubeera ne Albert ina square kilometer 15,333 Uganda inako 2,911 square kilometers nga Uganda etwala ku Lake Albert 54.6%. We are sharing it with Congo. Tuina Lake Edward and Albert zina 2,202 square kilometers. Uganda inako 645 square kilometers. That is 29.3%. Congo nga inako 61 plus. Bisina Lake kati nga tuvuddeyo netuba n'emigga rivers akati ne wetlands akati mu wetlands eza Uganda zetulina eya Bisina Kwania ne Kyoga zina 2,046 square kilometers. Lake Kyoga ne Kwania akati it is 100% yonna eri mu Uganda netujja Bisina 308 square kilometers 100%. Wetlands za Uganda Lake George 246 square kilometers. Wetlands za Uganda zali emitwalo 30,105 ne wetlands nga zirimu nazo ebyennyanja zonna ziweddewo okusasaanyizibwawo. Okay, Linda kwanjika kubuuza ekibuuzo kyange before olutalo olwa NRM olwatandikibwawo twalina lakes meka in total twalina nga meka tulina small lakes tezikyukanga 160 small lakes and then we have big lakes the big ones that is Lake Victoria, Albert Nairo, Kyoga, Edward, George, Kazinga Channel, Lake Wamala. Omunana zeze nene. Kakati tugenda okujja mu export. Yes. 1990 we exported 245,000
tons. But 1990 what? 1990. 1991 it was 254.9 thousand tons, metric tons. 92 264.9, 93 276, 94 neka 213.3, nenga 94 lwaki byakka oluvannyuma ekitta bantu e Rwanda. Nga mazo tutisa bibamu enjala bibamu omutwe gw'omuntu empuuta nezyo kazigejjaawo kakati awo lwaki tebagita mu kiseera ekyo baliko ku njala z'abantu 94-95 twamala emyaka 3 Uganda exports ez'ebyennyanja nga teziriiwo kigambo kya kitta abantu ekyali ludawa e Rwanda lwaki tatabiirwe mu kiseera ekyo batwaleko enjala batwaleko ringi nga biiru zaliwo kakati bino byonna ki ekiriwo nti okuva ebyennyanja export 1951 twalina Uganda ordinance, fish ordinance, Uganda ordinance ya fish and crocodile 1951. Netuvaayo netufuna 1964 fish and crocodile act ne 19 amended act ya 1969 ya fish and crocodile act. Kakati abaka wa parliament bonna betuyina kyandibadde Fish and Crocodile Act 1964 era yali revised 1969. crocodile baz exporting goonya zola zetwali tuyina nga bazijjako amaliba abalya goonya bo baliriddawa goonya ziriibwa abali b'emisota kuba goonya kika kyamuki kya reptile. Kakati goonya baliraanwa ne Congo bazirya so nga ate bannaffe abakoleya abachina babikola ki era twalina kye tuyita fish and crocodile act mwaka kyoko 1964 nga tukyali ya 1962 yali revised 64 era yeddamu okubeera revised 1969. Government ya Uganda yatundanga amaliba ga goonya mu nsi ki ensi ez'ebweru era nga lwengato ngeyeeyo ez'omulembe zammwe ez'abanene nga zaddiba lya goonya gwegwe mbadde ndaba saba weesaziyo ya goonya yennyini. Akati olwaleero NRM government bajja mu bukulembeze tteka lyakyusibwa mu 2000 kanye lifuuka lya fisheries and aquaculture. Goonya ne bazijjamu ate nga Uganda kati tulunda goonya naye nga goonya reptile egwa mu kigambo kya wildlife nga etokkirizibwa gwe wildlife aba wildlife okukkiriza ebisolo byabwe obyepankirako kati olw'oluvannyuma lw'ekigambo kya goonya nga bamulunda abanene kale kifuuka bizinensi yaabwe kati bw'obabuuza amaliba ga goonya ze mutta ennyama neekolebwako export mugali luddawa bo ng'abantu be bafunamu so singa bannayuganda. Era ekigambo kino kyekyazze eryetteeka ogamba bill nga bwe twalina coffee ordinance eya 1947 ne tugenda ne tufuna coffee board ordinance eya 5/8/59 ey'ensanvu ne tufuna coffee act eya 1963 nebeera revised 69 n'ejjo ly'abalamu yavaamu ne coffee marketing board act. Olwayo kyandibadde biiru eno etegeeza babaka ba parliament eno leka ngibalage bulungi bill number 10 bill number 20 Fisheries and Aquaculture Bill 2021, the Fisheries and Aquaculture Bill 2021 memorandum policy and what ebirimu muno bakulaga biki mateeka naye tebakulaze research
ku kigambo ky'ebyennyanja bwe binaatambuzibwa. Research okuzaalukusa. Tuyina Uganda emigga emitono 16 n'eminene gyako nga tuweza emigga n'ennyanja water bodies eziri fresh ezitakka wansi wa 175. Amazzi bwe gava mu Lubigi enamuŋŋoona ogateegera Ssemuto oba Kapeeka. Kakati eri ezo yonna Ssemuto Busunju ogenda oyingira mu kibuga liva Mayanja twali bale tulina tributaries eziyingidde mu ggombolola y'e Bukomero nga tulinayo dam eyo eyateekebwateekebwa nga erunda ebyennyanja ttani ne ttani z'ebyennyanja mu ggombolola y'e Bukomero, mu ggombolola y'Eddwaniro, mu ggombolola y'e Kapeeka, mu ggombolola y'e Kito, ggombolola y'e Kikamulo Nakaseke, ggombolola y'e Wakyato, ggombolola y'e Ngoma, ggombolola Kalungi Nakasongola. Ebyo byonna gavumenti yaffe tebikoze ki ate nga yeno yandibadde nteekateeka. Ekyennyanja kiina market value export in terms of dollars and pounds okusinga n'emmwanyi. Naye olwayo tulina abaliraano bali mu tropics nga ffe ab'e Vietnam. Naye Vietnam mu mmwanyi nambemu okusinga Uganda. Naye nga tekukyemmwanyi aba Vietnam baava waabwe ne bajja wano. Yes. Uganda ngayo maanyi. Bajja naye ng'ate Uganda tusigadde tuli awo. Naye buli kirungi kyonna abanene abali mu bifo ebyobuvunaanyizibwa ate buli kimu bakyeyagaliza. Naye ng'enteekateeka ey'enkola ate tebagiyina. Kati okuba buli kimu bo bakyeyagaliza buteeka kubeera bugagga bwabwe kyekizibu. When you go down to Vietnam, ebyennyanja bamufuna mpola kye tuyita food security, nutrition, endiisa, amaka ag'abantu abateeyamba gavumenti erunda ebyennyanja ebyabamufuna mpola. Ate n'erunda ebyennyanja ebya bizinesi. Erina species nga zo zaki for export. Erina species for local market. Era olwaleero Vietnam mu 2006 yali namba 5 mu export y'ebyennyanja. Nate nga tujisi naye obwaguga bw'ennyanja kwetudde. Amazzi bo batusinza naye nga bafuddeyo nnyo amazzi agaabwe okugakozesa. Entobazi ezeewabwe tebazoonoonye nga ze Uganda. Abanene abali mu gavumenti kati bagamba nti ebyennyanja bali exportable baba balina okukola yokka bannayuganda baleke kubirya. Kati abanene ba Uganda be beegasse n'abe batwala bannaggaga be bawa ettaka ery'obwerere nga n'entobazi bazigabiddemu. Water bodies catchment area eza wetlands zonna weeziri ku lw'amazzi agali fresh ne lakes ne rivers zetulina abanene zonna bazeebungudde bazifuula zaabwe. Vietnam olwayo ne bakulaga production yaayo kati olwayo mu 2006 bafunanga $1 billion, $3.6 billion dollars annually mu export za byennyanja. Today financial year 2022 export ze bakoleza ebyennyanja bafuna $5.2 billion. Kakati ng'ate ffe Uganda yonna our total exports teziweza $1 billion. Ezo naye kubanga abantu baagala ensi yaabwe ekitali Uganda. Abanene ba Uganda buli kimu bo bakolamu ddiiru. Kati ngomanya neno biiru baga kugisawo lwa ddiiru. Kakati ne ddiiru eno biiru bagisawo lwa ddiiru bo be baba baganyulwamu so si bannayuganda. Era bw'ogenda kuba li bannaffe aba Vietnam. Nga point of reference. Bo we bayimiridde
Vietnam okyewuunya n'ogamba faani yatuloga. Vietnam 26 it was 3,695,900 metric tons. Bukadde bwaki bwa tani buli tani emunga ya kilo 1,000 ebyennyanja. Kati olwaleero bali mu 4.7 million tons ez'ebyennyanja. The one they export. Uganda abaali batuuse mu 440,000 tons. Kati tuzzeeyo tuli 200,000. Olw'okubanga ebyennyanja tebizwawo, research takoleddwa, investment ya gavumenti mu bino teriiwo. Buli kintu kyonna research gavumenti eteekamu ssente, naye ssente supplementary budget baziteeka mu bintu ebitalina mugaso biyamba bannansi. Nina ku TV ennaku ezo kwe nnali n'abaka palamenti nabagamba nti kyandibadde kirungi ng'omubaka omu ava Kalangala, ng'omubaka omu ava Jjinja. Busoga region, district Mayuge, district Bugiri, olwaleero Namayingo, district Buyende, district Edinda, district Kamuli, ezo zonna zirina emigga miyitirivu egiriyo. District Kayunga, district Buyikwe, Jangu Buvuma, Jangu district Mukono, Jangu district Kampala, district Wakiso, Mpigi, district Kalangala, Rakai, Kalungu, district Mitiana, kuba leka wamala mweri, ne Mubende, Uide Sebo, bogenda mu Toro sub-region, district za Uganda zona bogenda Lang Apache, the Great Apache district, yekwatagana ku Lake Kyoga. N'emigga emitono, bogenda mu Acholi, Aswa River, Owede, River Denga. Gino gyonna obugagga obuliyo bannayuganda twandibadde baavu ne bino yogamba nti ekonomi ya Uganda ekoze eki. Mu COVID senga twakeera enkya production y'ebyobulimi n'obulunzi emigga gino gye tuna amayanja River naani yonna Kafu ne tufuna tributaries eziva ku mazzi nga bolaba e Libya balimi. Bwogenda Egypt production y'ennyaanya y'emicungwa eya pamba tetubasinga. Naye nga River Nile ng'emazzi ge bakola ki? Ge bakozesa. Naye nga gavaawa? Mu Uganda. Gava Uganda. Naye bw'ova ekayuga bw'ogenda Nakasongola, bw'ogenda Kabera Maido, bw'ogenda Apache, era yonna ttale ki? Jereere. When you go to Pakuachi district, Nebi, Zombo district, when you move to Moyo, Adjumani, ezo zonna emigamo gita okugenda okuyingira Sudan n'okudda Congo gyandibadde tributaries ezo zonna tuzeyambisa amazzi nga gayingira ng'era buli byalo birunda. Kati senga naffe tuli mu million metric tons za biki za byennyanja. Bw'ogenda eri Vietnam, Mekong River Delta in the south ne Red River Delta mu mambuka ga Vietnam. Eyo olwaleero bali mu square kilometer mitwalo 4. Square kilometer mitwalo 4 eyo na stretching ya bulunzi bwaki bwa byennyanja. Neme twalina omugenzi Fred Mukiseri ko State Minister for Fisheries. Ebyobugagga byonna ebyali bya fisheries yaleka abitunze. Yava mulamu bw'ensi n'atuuka n'okuva mu parliament. Ne government ebintu byonna n'ebyonna bw'ogenda Entebbe setup gye twalina 1951 omulembe gw'omukolone. Tebikyaliwo. Byonna tebikyaliwo, byafuuka private by'abantu by individuals. Nenga byali bya government. Byali bya bannayuganda. Kulwa government Uganda government kulwa bannayuganda nga setup yonna enyi Lake Victoria Entebbe beaches zonna zolaba nga holiday eyo yonna ya byennyanja for export. Naye kati abantu bonna babifuula byabwe ng'abantu si kulwa bannayuganda na kulwa government ya Uganda. Kibi. Olwaleero bw'ogenda Kajjansi Buganda government ne government y'omukoloni
establishment y'okuzaalukusa ebyennyanja Buganda government yagiteekateeka 1951 naye ku lwa government NRM government bwezze mu buyinza program yonna kati bawaawo n'abachina National Drug Authority bajja ne bazimba amasitoowa kakati catchment area yali ya production ya byennyanja kuzaalukusa nsigo ya byennyanja okubigabira bannansi bibune eggwanga bibune Uganda yonna kakati eno nze biru senga nze mbadde mbaka parliament zinaligenze wa speaker nengamba twagala ku withdraw eno bill ate ngo obuyinza babulina hiyo withdrawing this bill tuleke bantu kubanga eggwanga buli kimu bo bakyeyagaliza which is bad naye water bodies zetuyina eza wetlands fresh water bodies zetuyina eza rivers zetuyina eza lakes Uganda tuli bagagga era ne export y'emwanyi andibadde eyo nga namba 2 ng'ebyennyanja namba 1 bwova Busia tuliziganya bwojja zano na babutaleja senga amazzi bagaba ku Lake Victoria ne gayingira ewaabwe emigga egiva mu mountain ranges Elgon ranges agamazi gonna gatsatsa ne gagenda ogenda okulaba etteso za region nti amazzi teso ya floodinze awo naye minisita ne bekikwata kuba komisha webali ne minister of finance sente zebatugamba zino agricultural credit facility nti billion bweziti amazzi agava Sebeyi ne Bugisu gonna gakkirira gagenda Egypt netugamba nti gafladinze ne teso yonna amazzi embuzi zonna zafudde n'ebyagi byonna biri submerged bunafu bwa NRM government bunafu bwa sitting government abanene okweyagaliza buli kimu ngaali balina kya muwendo kye batukoledde babuulire mukulu eno biiru kyandibadde kigambo olwaleero tractors twandibadde tufuna zigunduuzo ogenda okusima dams ez'abateeso olwaleero vice president eyo ye dokiti mwe yandibadde arupo meja arupo ebyo byeyandibaddemu niyo kusinga okutambula nti wuli bamukulaza agenze kubuuza ku bantu kyokka nakungambanga mikweteeka basa kano babalezi badde mu fishing community etteeso bukedde yawa yonna katakwi abantu agize nga bamuzinyamu mazina so program senganze na vice president program kati yandibadde etteeso sub-region emigga egiriyo egifloodinga buli kadde ng'amazzi gavudde mu ki Elgon ranges twandibadde bakola ki bagakolako zino zonna z'owulira landslide ziri ebuduuda wa amazzi ago gonna gakkirira gakola ki gajja tteeso channel them gabeere nga gakoze eki galina kigakola nisi kigamu kyagamba nti bannayuganda badija kuddamu kulya ku mpuuta. When you go down to Samia Bugo, that is Busia, Tuina Chief Justice Emeritus Benjamin Odoki, Tuina Principal Judge Ogola, James Ogola, Never Nabanyo, we had the late Agura Woli Sirioli, Tuina Samia Community, Abasaja Bakuru, Omugenzi Professor Wobanda. N'abalala naye ekigambo ekibebezaawo nti nutrition capacity abasaamya bo buli mwaka buli muntu nga alya kilo z'ebyennyanja 38 38 kilograms fish capital per annum esamya nga buli omu alya kilo 38 omwaka jezikoma ati jezali zikoma okuzimba obwongo obwongo bw'omuntu n'okufuna ekigambo obuwangazi ng'obwongo busigadde buli intact memory y'omuntu n'ekigambo obwongo okubanga kikola ki omuli omega 3 era bwogenda essese nakyo kyekibaddeyo naye kati wonna setup yali badde gamba nti kulunda byennyanja ebibira byonna ebireeta environment byonna bisanyizaawo kigambo okukola ki ennyanja group akati ekyo kyekiriyo era olinga gamba nti omwana w'omusese w'abeera
tovuganya naye tulina kitiibwa omukulu Israel Mayengo mwogerako mu bubi y'omu ku bannayuganda bagenda okusoma mu Amerika yasomera mu Amerika gye yali ne ye yali yasookayo banne abalala omugenzi Sebana Kizito mu university yo Oregon State University mu yali kakati ng'abantu wongo bubakola kibubese ne bagamba nti omwana w'omuddugavu kumbe nailo pache zali zikoliye enningu ate zeziriwa ebyo byennyanja species twaziina mu nnyanja ezo ezimu ziweddemu ebisinja nazo species yes species zetwalina wano mu Lake Victoria zaali 8 olwaleero tetukyaweza wadde 10 species yes nanti empuuta yazirya anti bwe beziridde nga n'empuuta erina ekiriisa ekizimba obwongo wetwandibe tukozesa fresh water bodies zetulina mu Uganda okukola enteekateeka amazzi ago kati bagamba amazzi for irrigation lwaki tugenda amannya afoki fish production kati olaba stretch eyagundi eyekajjansi ogamba China bazimbyewo factory biki yali nteekateeka yakuzaalukusa byennyanja bigende fingerlings ezo zigende mu bantu. Now we are not creating wealth. We are destroying our wealth. Awo mukama wange nze nkuga senga mbeera naye kumpi awo tusulawo naye awo nsulawo naye wealth creators, they need the peace. Who are those? Akugamba abava mu bachwezi. They need the peace. You know, for the last 4 years, he has been talking over the bachwezi. Wakati atenze ngamba nanga atao mukuru nani badde nfuna ya kaseera. Timu eyo gyayogerako ey'abachwezi ne timu y'abatembuzi ne Babito Dynasty n'embeera olwaliro wetuli ne tukwanaganya ensonga kati bino byonna nga tukomyewo. Waliwo yangambye beera nkubuuzeeko tujja kyogerako olulala nti mbuuze abachwezi baaliwo ne Buganda nga kweri. Anti ekyo tujja kukiddako olulala. Ekyo kijja kujja. Kakati nga tumaliriza poina program zogenda okukola. Bino naddala kati fission. And you Gwengago as a political analyst, do you think it's applicable? It's possible? Kati nze njagala nkulage bebe eyise bana Uganda tubasubira mu mbeera ye omwendo gw'abantu aga ruling party NRM bajja kiisa naye abo abatono ennyo abalimu nga bw'olaba Meja Jeno bw'akolaga mu kitabo kye bolemera kwekyo gwe kyosubira nga kikkiriza people power ekyo kyokkiriza mukyandibadde kyamakulu kuba kati gwe njagala nkuweeko nti Victoria Nile River erina kilomita 408 square kilomita 408 Albert Nile erina 217 kilometers Aswa Moroto erina 359 Pagel erina 233 Dopesi Okoje 315 Mayanja Kato okuva wano mu Lubigi Mayanja bwova Esseguku wede sebo okugenda wagatira ku Kafo kilomita ziri 183 otalwa NRM nayo okugwa zino kilomita 183 eziri mu koido ya Luero Triangle zandibadde za muganyulo nnyo omugga Mayanja ne tulunda ebyennyanja nga tributaries zigenda mu bantu mu byalo n'ekye bakoze riva Mayanja kuyiikulayo musenyu kakati kugenda kudda naye nga gwanubadde gwa muganyo bw'ogende Vietnam ekyo tekiriiyo. When you go down to Egypt tekiriiyo naye nga ate production y'ebyennyanja Egypt bakikoze production ya cotton
production y'emiyembe, production y'emichungwa, production y'emichungwa nga bwe gitambula, production y'ennyanya. Webale buyino oyo mukulu. Omugga Katonga gwina square gwina kilomita 177. Mpologoma liva guli gwolaba butalejja wayo naki ogera kule Palisa kilomita zili 177. Twata abantu erusi ba they are IQ in most cases kira kubeera. Kajugamba sitting government yetukoledde ettima. Eno biru jerese twaliwo research n'akamu. Biru jerese teina weeragira nti ab'ekyankwanzi banafunanga ebyennyanja local consumption tugize ku lwa food security. Market value ya kasooli teina mugaso gwe ne boolya buli byennyanja byokka ne bakuwa pakuli ya byennyanja mwaka ku mwaka bya mugaso nnyo okusinga kasooli gwe tulumye. Katonda atuyambe mugaso. Kakati kino kye twanditunuulidde. It is too much. Kubanga figures ze tuyina gogenda abantu bebusoga okubadiza mu bikaado. Tubandize na mbikaado bantu badde tributers zetabulesa amazzi gye baali nga tuli ebyenanda. Ebyenanda nga abantu bali mu byenanda. Ne abantu bali eri bakuba enduulu bano boogezi ba sitting government ruling party bakuba n'ebintu ebituyamba nga bannansi amakulu gabi tebakoze eki tebabifudde si babifuliko. Nenga mu nsi yonna Uganda yeina yejjudde ekiyitibwa freshwater bodies ensi yonna. Nenga ate ensi endala amazzi gano golaba gakulukuta wadde bale ga kitaba aga Uganda gali fresh mu nsi yonna. Ne kati kiri Major General David Kasura Kiwamukama gwe bayitanga Permanent Secretary mu Ministry ya Agriculture. Era nze niye kinagamba nti era senga nze nali President Yoweri Kaguta Museveni tuyina State Minister kati Okasai Avateso wa energy. Sina bwe nali nfuula Okasai State Minister wa energy nga mukugu eyalina yayumulya ku ddala nga commissioner mu Ministry ya Agriculture. Oyo yandibadde akola ki? Aba minister weeyo n'agenda mu byenanda program. Naye bano basaaga ebyenanda bajja kubireka. Ebiriwa ebiru neeyita eyo abantu emiggo egiri ebusoga emiggo egiri mu Wakisi egiri empigi ku nnyanja egiri ebusiya twena bagamba nti bajja gikola ki but neighbor ensi bagala kugitunda bwe tubabuuza bagitunda sente mmeka ffenna bana Uganda tuzisonde tuzibagize. Abayini n'Abachina be bakulaga nti be balina okutwala obuvunaanyizibwa. China ye number 1 mu export y'ebyennyanja mu nsi yonna. Bayisa biru eyo mu China. Anti bagira wano. Eri Abachina bo tebalina business gye bakkiriza gwe nti ebyennyanja gwogiddukanye. Nenga mu nsi yonna be bannambeemu mu kukola ki export y'ebyennyanja. India is number 2. Population yaabwe abayindi bali ebyennyanja ate era bakola export be bannamba 2 mu nsi yonna. Banna Uganda mu export y'ebyennyanja mu nsi yonna tuli namba mmeka? Nanga osoma. We've never been ranked. Mu nsi 30 ezisooka Uganda teriimu. Ni ate nga beetaaga bikole bitya? Bigende. Bantu bajja tumanyire. Nakati olwaleero export gye nakulaze obukadde 3. Obukadde 2,107 tani bye bitundu 5.2 ebyo kye tuyita world court. Enkola yaffe eno ey'enkasinga eyalinga kuno byebyennyanja ebya Vietnam ate ne mu mmwanyi bwe batyo. Kakati kyandibadde kya biiru eno ababaka ba parliament nga bwe tukulaze parliament eyo 10 ku babaka 459 ab'omuganyulo eri bannansi babaka 78. Kati ababaka ba parliament nabo balina okwezza obujja biiru eno yaabwe
eno biiru tetumanyi era ffe gwe naawe kati bwe bagifuna bwe bandize ne balaga anaabagize ebyennyanja ebibi abavuba envuba embi tebagambye nti gavumenti eneevunaanibwanga bwe neeremererwanga okuwa ssente za research mu kutumbula ki obulunzi bw'ebyennyanja naye nga kimanyikidde nti TFC Africa nadda Uganda tuyimiriddeko agriculture. Abantu ba Katonda abaagala bulungi abatolina okutuwuliza mbaagaliza embeera ennungi. Bino bye tuteekwa okumanya bannansi. Bino si kukuma mu bantu muliro, si kusasamaza bantu. Era olwaliro bwe nkulaga eno biiru eyange kati ngiina nesirimbaka kwa palamenti. Ojja kusanga abantu nga tebagirina. Ordinance in 1951 ey'ebyennyanja eyange ngiina. 1964 government report. Page 22. Ordinance. So ebyennyanja tulekire tebijja okay. Tumanyi tu government tubaleke nenge ekituufu kiri nti bw'oba olumya Wakati mu 1964 report ekulaga fisheries ku page ye-12 fisheries. The open water area of Uganda totals to 13,600 square miles, and the commercial fishing is now undertaken on all the major lakes. The main producing areas are lakes Victoria, Edward, George, Albert and Choga, where gill netting is the method of catching most commonly used, followed by beach sleighing, lot trapping. In the 5,670 square miles of permanent and the seasonal swamps, and along the lake shore, there is a good deal of subsistence fishing using hand lines and the barrier traps of various kinds. Ngege, tilapia is the main economic species, but many other kinds of fish. Which year was that? By 1964? 1964. Bali Bajirani Zinganga, it's the one of the best. Kakati bibi byonna eno nze ya. Kanjage kono producer la. Okalabi kanaktabu. In yali government report. Government report. Government report by 1964. Government fisheries. Government report. Yali the best. Kakati byafiira wa. Emiruka egy'ekiseera ekyo buli muluka nga bagiweereza report eyo. No kadiwa nako. Ow'omuluka bwe baba nga ku kitawuluzi ebyo bikwatagana n'ebyennyanja n'ebirala byonna community center naye ekituufu tetuganya okadye n'obutabo obu 1964 neno government yo parliament ebirina ate nze ndi parliament tuveewo tuzo tusuka nonako olwaleero mubere bulungi mweraba era ng'obasiibula 1973 report either means government report ezafuluma ng'abaami abatongole batwaliddwa okutendekebwa okubeera abasirikale n'amiini n'abamagombolola bagamba yate teyasoma naye yali was a man of action egamba animal industry game and fisheries sibula batulaba kati eno report nayo 1973 ogirabya eyange gy'enkuumi kati sebo ekyo kyekiri mu ddiiro era n'abaana nze wesiribeera kati emyaka 4 kuba kujenina bw'ogatako emyaka 4 kiyinza kuba kisa kya Katonda okuba nga wendi kati abaana nabo kati bino katirima abaana bange balibeera nabyo ebyobugagga byobaleke kubanga nange jjajjange kyeyakolera kitange ne baganda be kakati ate ne kitange ne baganda be nabo bye batukolera abaana kakati ate naffe abaana baffe bino bye tubakolera bwe obugagga obusinga n'olw'ensonga eyo atakumira mpeera si mpeera abatukumire mbeere bulungi maama waffe Medicare kiliniki esangibwa Kawempe tukuyanziza naawe bale kwekumira ku mpewo webale kutujjanjaba mu ggwanga awamu ne Haji Kabagoza naawe tukutumiddeko nnyo mubeere bulungi mweraba
nze njagala era senga mbadde nina omukisa nensembera kumpi nze nga nina akantu kano balimuza nenga nti wekitiibwa pulezidenti yanze sinakubeera mumativu kwebyo byomugamba wakati bweyowa omukama tali okujuza emirembe n'emirembe atera okubanga mwemusigala temwewadde mukama ekyo kyekizibu kyetulina bemanyi baba malala yazuula bino mu bisanja bisatu yazuula bino nti awo okutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel zolaba ez'abadokita kulya ebyennyanja mu ggwanga gugenda okuba musango naye nadda bannange katonda za kansabe katonda